Bino bye bisolo bannasayansi bye bazze nga batondawo oluvannyuma lw'okugatta genes ez'ensolo ez'enjawulo. Nga kino ekisolo okukikola bakwata genes z'empologoma ensajja ne bazigatta ne genes za tayiga enkazi, olwo ne bafunamu kino ekisolo kye baatuma layiga. Ekisolo kino kizitowa ddala era nga kiwezaako pawundi 2 n'omusobyo. Ng'obuzito buno obungi bukireetera obutawangaala ebbanga eriwera, olw'ensonga nti omutima gwakyo tegusobola kukiwanirira okumala ebbanga eppanvu. Nga tugenda mu maaso gw'abadde tanaakusubscribinga, koona bukonyi mu kagambo subscribe onyige ne mu kadde ako osobole okubeera omu ku banaasooka okulaba vidiyo ze nnaabanga ntaddeyo. Ensolo endala bagiyita jag lion, ng'eno baakwata empologoma wamu ne jagwa, olwo ne bagatta wamu genes zaabyo ne basobola okufunamu eno ensolo gye baatuma jag lion. Obuzibu bw'eno ensolo kizibu okweyazaamu kubanga si kyangu kuzaalazaala era ng'ekika bwe kiti kizisangibwa mu zoo emu mu Canada bw'oba ng'oyagadde oziraba. Ensolo endala bagiyita zonki, ng'eno baagatta entulege wamu n'endogoyi ne basobola okufunamu kano akasolo ke baatuma ka zonki. Era okugatta genes za bino ebisolo byombi tekyabawaamu buzibu buli awo olw'ensonga nti biina bingi bye bifaanaganya. Ensolo endala bagiyita buffalo, ng'eno baakwata genes z'ente ensajja ne bazigatta ne genes z'ensolo eno gye bayita bison ne basobola okufunamu eno ensolo gye bayita buffalo. Era ng'ekigendererwa kyali kyakwongera ku bungi bw'ennyama. Ensolo eno egambibwa okuba nga yatondebwa mu mwaka gwa 1749 era ng'ekigendererwa ekikulu kyali kyakwongera ku bungi bw'amata, kisobozesa abalunzi okuyita mu biseera by'omuzira nga balina amata agawera ge basobola okunywa. Naye n'ensolo teyali nnyangu okugimanyiiza embeera ng'ez'ente endala. Ensolo endala bagiyita hine, era ng'eno baakwata endogoyi enkazi ne bagigatta n'embalaasi, olwo ne basobola okukola eno ensolo. Ensolo eno eyawukanako ne zonki. Jjukira nti zonki baagatta zebra wamu ne donki, eno ntono ku zonki ate ekirala mu butono bwayo y'amaanyi okusinga zonki. Eno embuzi gye bayita spider goat, era ng'ekyagituumisa erinnya lino nga baddira embuzi ne bagikuba cells za nabbubi, era ng'embuzi ekika kino zifulumya amata agalimu siriki olwa cells eza nabbubi ze baagikuba. Baali baagala okwongera ku bungi bwa siriki afulumizibwa olw'ensonga nti nabbubi atwala ebbanga eppanvu okukola siriki ono, nga siriki akuŋŋaanyizibwa mu mata gano aba mungi okusinga oyo aggyibwa ku nabbubi. Era nga siriki ono akozesebwa okukola ebintu ebigumu eby'enjawulo okugeza nga parachute, body armors oba kye wandiise bulletproof vests. Ensolo endala bagiyita leopard, ng'eno baakwata genes z'engo ensajja ne bazigatta ne genes z'empologoma enkazi, olwo ne bakolamu eno ensolo. Era ensolo eyasooka okukolebwa baagikolera mu India. Bannasayansi okwagala okwongera ku bungi bw'omubisi gw'enjuki mu mwaka gwa 1905 baasala okukola ekika ky'enjuki ekyalisobola okufulumya omubisi gw'enjuki mu bungi, era ne bakolayo kino kye baatuma killer bees. Era okukola enjuki eno baagatta ebika by'enjuki eby'enjawulo ne basobola okuba nga bafunamu eno emu. Naye mu kukola enjuki zino baali baagala bazikontrolingire mu Brazil, naye ate ebyembi zaabasinza amaanyi ne zituuka ne mu North America ne zisaasaanya mu bitundu eby'enjawulo eby'ensi, nga zino zo mu sayizi yaazo ziba nnene okusinziira ku njuki endala zonna. Koona bukonyi mu kagambo subscribe onyige ne mu kadde ako osobole okubeera omu ku banaasooka okulaba vidiyo ze nnaabanga ntaddeyo. Nkwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.